Ekiri wano e Fortportal olunaku lwaleero kya bbinu lya mmotoka za mpaka ez'omulundi ogwokuna ku kalenda y'omuzannyo guno omwaka guno. Baddereeva 40 be beewandisa okwetaba mu mpaka zino naye nga 34 olunaku lwaleero batandise omuzannyo guno. Wetwogerera mu kiseera kino nga Duncan Mubiru Kikankane, Rauf Esa, Ronald Sebuguzi ne Yunusan Bakunda babadde bakyalisa bannaabwe akakanja ku lunaku olusoose naye nga baddereeva ab'enjawulo balina ebigendererwa eby'enjawulo mu muzannyo guno nga bw'owulira bagamba. Nze nga driver nsuubiza fair performance okusinziira engeri gye nali nkozeeko. Amufaamu neeteekateeka era amanyi nja kukola ekisoboka. Nsaba Katonda nnyuke nga ndi mu top 7 naye roots ziri tight ate ziri rough kati tugenda zitwala mpola mpola tusobole obutayonoona nnyo mmotoka tusobole okumalako. Nze kyensaba kumalira mu top 10 lwakuba amakubo mabi nnyo, temuli misinde, olina kuvugisa bwongo. Lwa NTV ku ssaawa emu wano e Fortportal ku Boma Ground, nze Sam Mpoza.